Amanya Kagwa James omutuze w'Ekinjidde Cell aneesimbayo ku bwa chairman LC1 Kinjidde Ngalomyambe Gita suubiza bannakinjidde okubaweereza mu mutima gumu ogw'obumu enkulaakulana n'okuweereza okutaliimu kwekuluntaza kwonna. Bannakinjidde enkulaakulana ne kampeyini yange gye ntandika nayo amazzi amayonjo mu kitundu, ebyobulimi n'okukunga abantu okukolera awamu okutumbula ekitundu kyaffe. Mbasuubiza mu bukulembeze bwange bwe munaabunkwasa okukulembera ekitundu, nja kufuba okukuuma ebitundu byaffe ebyatuweebwa oba n'okulwanirira okununula ebifo ebyatuweebwa. Twafuna ekifo kyaffe ekya poliisi ku kisaawe awo Emigadde kya nnaku. Obukulembeze obuliwo bwagenda mu maaso ne bukola endagaano ku kifo ekyo, ng'ate ekifo ekyo kyali kyatuweebwa Mwami Ddamulira Enos. Ebiseera ebyo yali kansala w'ekitundu ekyo eky'Emigadde. Mwami Ddamulira yatuwa ekifo ekyo teekawo poliisi okunyweza security y'ekitundu, naye kya nnaku obukulembeze obuliwo bwagenda mu maaso ne bukolera ekifo ekyo endagaano. So mbakubiriza bannakinjidde, bwe munkwasa obuvunaanyizibwa nja kufuba okulaba nga tuteekawo embeera nga tuddamu twogera ne Mwami Ddamulira oba n'oyo eyagula okusobola okulaba nga tukuuma legase yaffe gye twateekawo ng'abakulembeze abadde mu kitundu emabega yonna. Olw'embeera eyo era mbasuubiza senga enkwatagana eneebeeganye, mbasuubiza ngenda kubawa ettaka tuteekeko woofiisi yaffe y'Ekinjidde ne poliisi tusobole okunyweza security mu kitundu. Ebibadde mu kitundu kyaffe mubimanyi, obubbi bususse. So y'ensonga lwaki nvuddeyo nga ndaba ekitundu kyaffe tubadde tukiteeseteese okuva emabega nga ndaba kigenda. Mbasuubiza okukuuma ebifo ebyo okubiteekawo, era neebaza abo bonna abaatuwa ebifo mwe twasima bbowa, era ntutta omuwendo bbowa ezimu nziddaabirizza mu kitundu, era amazzi abantu bakola ki? Banywa amazzi. Era mbasuubiza bwe munkwasa obuvunaanyizibwa nja kukuuma ebintu eby'enkizo ebiri mu kitundu ebitugasa. Erinnya Kagwa James, era nga mbakunga nga 28 tukeere nnyo saa 12 nga tuli we tulondera mu nsimbe mugongo ku lwa Katonda n'ensi yange. Mbaagaliza be munjagaliza Mukama abakuume. Neesimbayo ku kyalo Kinjidde Ngalomyambe Gita. Neyanza muganda wange omukulu Kagere wa Bukedde TV, erinnya Senkuge Patrick, chairman wa Lwadabbi, era addako era maze kati kunominatingibwa okuba nga ngenda kutandika okuba campaign ng'ennaku z'omwezi 2 nga nebaza nnyo abatuuze betuwangana nabo mu Lwadabbi olw'okumpa obuvunaanyizibwa obwo. Ekisanja kiwedde nga mbakulembera era nga mbasaba n'ekisanja kino banyongere emyaka 5 kutambulire wamu. Buzibu bubadde ku bakozi babadde siro babadde batuwata mpola mpola, ate nga bumanyire bya Uganda wabeerawo okuyisaawo bypass. Oba okyali mu layini ogenda okola oli bamuseba mututte. Abakozi babajje wasooka n'okikkiriza n'ogasika ngume olw'obutamenya bannange emitima nange ate kulwana kukola nsobi eyo Mukama wange. Amanya waliwo wagambyeko nti amanya gano wabaddewoko obuzibu nti amanya mwagawandiise bubi, kibadde kita? Ensobi eyo teyabadde yaabwe, yabadde yaffe kubanga kuliko surname ne other name, ate mu ndagamuntu bwe twagateekangako bwe gatambulanga kati petwagoberedde ganda gali mundaga muntu
twali tuwandiisizza naye eventually tutereezezza. Abantu beerwadda musuubire lwadda B musuubire okubaweereza nga sisosodde mu ggwanga mu kibiina wadde mu ddiini. Tujja kukolera wamu mu buli ngeri yonna yonna. Erinnya nze Senkubugge Patrick Lubuulwa. Erinnya nze Kayemba Samuel Wasajja nva mu LC y'ekyalo Kakerenge omuluka gwaffe gw'e Buwambo mu division eno gye tulimu ey'Eggombe nga ndi omu ku beesowoddeyo kulabanga nzize nkiikirira abantu bange ab'e Kakerenge ku LC ndi musajja muna NUP kakasa bulungi nti ngenda kuweereza abantu mu bwesigwa mu bulambulukufu ate mbeere nga njagala tukolaganire wamu nabo olw'okufuna obuweereza obulungi. Nja kuba mwesigwa mu mbeera yonna. Nsaba bannakakerenge mwenna mujje ng'ennaku z'omwezi 28 musimbe ennyiriri zammwe ku mugongo gwange twabe nga tufuna obuwanguzi bwaffe n'oluvannyuma nja baweereza mu bwesimbu nga Mukama Katonda ye mbeezi mu byonna. Ndi musajja mwerufu nja kuba omuweereza obulungi ndi mwesigwa mu mbeera yonna mu buli kimu tujja kukolaganira wamu awanaabanga ebitunyiga bitunyigirenga wamu ebyetaaga okukolera wamu era tubeere nga tuli wamu ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Kayemba Samuel Wasajja musajja wa NUP. People power, our power. Bwe ntunulamu ku kyalo kyaffe Kakerenge abakulembeze ababaddeko naddala oyo kati aliko twogerako oyo aliko bali ab'emirembe giri tubaleke awangayiddeko emyaka nga 26 n'okudda waggulu gye yakamala ku bukulembeze naye ekyalo kyewaffe tulina yadde entamu efumba emmere yadde tenti embibibi yadde ekikopo ekibibibi kebeere sowaani oba obutebe. Ebyo bye ngendo tutandikirako ddala kubanga bitugasa ffenna. Omuntu abeera mu kizibu yeetaaga tenti, omuntu abeera mu ssanyu yeetaaga tenti n'obutebe wamu n'okulya sepiti ziba zeetaagisa. Kati ffe twagala tutandikire ku ebyo okulaba nga abantu baffe tubaweereza nga babawa ebintu ebibanyiga okugeza nga bafunye obuzibu tubeera nabo wamu ng'ebyo tukozesa byaffe tekyetaagisa kugenda kwipangisa ku mirirwano. Nze Kayemba Samuel Wasajja ndi musajja muna NUP neyama okuweereza abantu bange sijja batiiririra sijja baswaza nja kuba muwulize gye muli ku lwa Katonda n'ensi yange. Kabanda Joel nesimbyewo ku bwero C1 chairperson Kibungo Cell Kiryamuli Ward. Ebintu bingi nnyo byensuubiza abantu bange era nga ekimu ku byo ngenda kutuusa empeereza za gavumenti zonna ku bantu bange zonna. Biki byolaba ssentebe aliyo byatakoze gwe byagala okukola? Okusookera ddala njagala okwebaza obukulembeze bwonna obubaddeko. Ebintu byendaba nga birina okukyukamu. Ngenda kulwanyirira ettaka lyaffe ow'ekibanja, ngenda kulwanyirira okuviira ddala ku muntu wa wansi, ngenda kulongoosa mu by'amazzi gaffe, ngenda ku by'amasannyalaze ngenda kulongoosaamu. Kibungo etawaanyizibwa nnyo wodda ku bintu by'amasannyalaze. Tetulina transformer, tetulina security, kati ebyo ebintu ebibiina ngenda kuteekawo ebibiina eby'obweggasi. Obwa LC bulina okuba na akawunti yaayo ewa abantu ssente. Omuntu ayinza okuba nga alina ka bizinesi ke tugeza kuba block nga LC chairperson ojja gye tuli ne tulaba oba mu sako yaffe mulimu ssente ne tukuwa ssente oba oyagala nku ne tukuwa ssente z'enku n'ogenda n'oyokya ttanuuyo kakati ffe akakwakuliza ke tulina
tetugenda kujjako magoba ffe tukulaba bulabi nga sente zaffe ozikomyawo otunda tanuulu yo ne tulaba nti esente ofunye sente komyawo sente zaffe LC erina okuwanyirira abantu baayo abavubuka waliwo abaana bali mu boda waliwo boda nga omwana tasobola kuwanyirira looni kati jangu tukuwe sente z'epiki waliwo epiki ez'emiliyoni 2 jangu tukuwe sente ezo ng'obwa LC ebeera ne sente zaayo entonotono esobola okumala ebizibu ebyo so kyekyo kye twagala okukolera abantu baffe ofisi zaffe zirina okuba nga nzigule waliwo obwa chairman tebutegeeza sitampu tebutegeeza chairman taliiwo ffe tulina okuba n'ofisi yaffe nga nzigule 24/7 egenda kukola ng'erimu sekwitale awandiika waliwo ebintu ebimu nga tebyetaagisa chairman nga sekwitale asobola okubimala ofisi yaffe waliwo ebintu byegenda okujjawo so kyengenda okukolera abantu bange erinnya Bernard Muwanga olunaku lwa leero officially lutandise olugendo lwaffe olw'obukulembeze obw'ekyalo kyaffe ekyalwadda nga mukama abadde wa kisa nsobodde okumaliriza process y'okwewandiisa obulungi era nga nsobola okugamba nti kati ndi candidate alina okuvuganya era nkakasa tugenda kutuuka mu bukulembeze obwo. Kampeyini eno yanjawulo okusinziira ku kampeyini endala ezibaddewo okuvuganya kw'amaanyi nnyo abavubuka abato bayingidde nnyo mu kalulu k'omwaka guno era nkakasa ffe ab'emyaka gyaffe ffe abasaana okutwala ebitundu byaffe mu maaso. Okusookera ddala tukuume obuntu bulamu, kyakubiri ndi munnankyukakyuka eyo sayidi gyengwa nkakasa abantu nti bingi ebigenda okukyuka era ku lunaku olw'okulonda ffenna tujje mu layini tusimbe gemaanyi kogga ge tulina okuwangula akalulu kano. Kapitani Muwanga gange nze Mubanda France nze maama wa Muwanga Bernard. Muwanga Bernard mumanyi bulungi okuva bukyatandika kuba muntu mukulu mukulembeze era kyemmanyi agenda kukulembera bulungi mukakamu awuliriza ate amanyi okugatta abantu. Obukulembeze obwo nkakasa ne bwatuuse ku wano atuuka ku kifo kya LC1 ajja kuba mukulembeze mulungi. Akalulu kano kiki kyozzaako oluvannyuma neyanziza nnyo ssebo. Akalulu kano kyenzizaako erinnya Kakonge Muzafaru chairman Nassesero. Kyenzizaako nkumye abavubuka naye ate ngenda kwongera nnyo kulabika nga mbakumaakuma ebyemizannyo mbikwasaganyizza mu muluka gwange wamu n'eggombolola. Abantu mbaweereza bulungi obutabanguko mu maka ngezezzaako buziyiza ate n'okuba nti ebyamataka obubbi bw'amataka mu kitundu kyange ate byensinze okulwanako ennyo. Yensonga lwaki abatuuze bange banjagadde nnyo ne bansuusuuta ate era ne baŋŋamba nkomewo paka. Ebizibu ebisinze okubeera mu LC ezimu bubbi bw'amataka nga bwenyigirwamu bachairman b'ebyalo oli n'atuuka okukaaba ng'akaaba olwa chairman yatutte ettaka lyange yawaddeyo ekibanja kyange naye nze ebyo mbirwanyisiza mu LC yange era nwanyisa nnyo ab'amataka abakijjanya ab'ebibanja. So n'olw'ensonga eyo y'ensonga eyo ekyalo kyange n'enkuuma n'ekyalo ekiddira ekyakasabira era tukwatagana nnyo mu bya security n'ebyalo ebiriranyeewo. Yensonga lwaki abatuuze bange n'ab'ebyalo ebisigaddewo banneetaaze nkomewo
kubwa ssentebe 226 236. Salong Sio Francis chairman awaddeko chairman omukozi nkomye ekisana kyange ekyokuna naye nga musaawa ne byenkozeeko beeyogerera abantu addemu obusiba nkoma bakulembere kuba nze nyimiridde bukimu kirina amasepiki ng'alina kyo kikumwatona buli sepiki 2 tenti nzirina entebe nzirina makubo ngakola mazi ngakoze na account nkaaga mutano zemba koledde z'amazzi mweri yawo butapu nkaaga mutano mazi ga sinyi 2 oli weyonga waga bya gatunda mazi ga rice kibange twetaga national water ne water gye dal fatulina gange nekolera n'abatuuze bange genfuna maka sente naye bafuna service yesewo. Okay, kati wakati okwewanisa kuno kubadde process yake ebadde mbi ebadde nnungi lwakuba ebaddemu obugumiikiriza nti abantu bangi bazze okwesimbawo kimuwadde okubanga olina okubawo omugumiikiriza obawo obudde gumiikiriza mugakulume naye tumaze ntuba ku nkome twewandiisizza tusibira buwanguzi buwere okuba banneesimbyeko baana bange. Amannya Saalongo Sekiriwo Francis. Saalongo Sekiriwo Wabitembe village Bombo ward Gombe sub county. Erinnya Kawoya Richard nga nze ssentebe yeesowoddeyo okulaba nga nvuganya ku ntebe y'amabanda LC1 Matugga. Nga ensonga esinze okundeeta okwesowolayo okulaba nga tununula ekitundu kyaffe Matugga Mabanda. Ekyamazima Matugga Mabanda yandibadde akula ngera bwe mumulaba naye ate wekanganga ebyandimuwanise n'abeera ku leve eyawaggulu ng'ebitundu ebirala. Ekyamazima biri wansi. Otunulira enguudo zaffe nfunyonyonyonyo, ebyokwerinda bifunyonyonyo, otunulira obujafu busibuka waffe mu Mabanda. So n'ensonga endala nnyingi ffe tugenza okulaba nga tusaana twenyigiremu nga tukyalina amaanyi. Manyi bagamba enviri enzirugavu ze zikolerera enjeru. So tulina okulwana nga tukyalina amaanyi okulaba nga tununula ekitundu kyaffe Mabanda. Erinnya Kawoya Richard, ssentebe omujja ow'Amabanda addako. N'olw'ensonga eyo nkoowola bannamatugga mwenna okulaba nga ennaku z'omwezi 28 ffenna tukeere bukeezi tugende wali we tugenda okulondera ffenna nga ennaku z'omwezi 28 egenda kuba public holiday kuba tugenda kuba tutereza bukulembeze bwa bitundu byaffe. Werekereze kyonna kyokola tulabe nga twenyigira mu kununula ekitundu kyaffe. Ennaku z'omwezi 28 mwenna mugongo gwa Kawoya Richard kuba ye yeesowoddeyo okulaba ng'anunula ekitundu kyaffe Matugga Mabanda. Amiina.